Honorable Sumuju nja kukozi muzo kusiga ekifaananyi ekinene eky'eggwanga n'olulimi ebigenda mu maaso. Parliament emikono giriwa gimuwezi gibuza Dda Mumukago bamuwandiikidde ekimekya collapse nti ekiteeso kikoze kigudde kifudde togge kigudde butaka. Emikono egijja egimuwezi mu Parliament wa minisita kigaanyi naye ekyazaake kigenda mu maaso. Bino byokwevuma nabyo biwulira eggwanga lyakulira endaba y'ebintu. Okusooka kantandike nekyosembezaayo mbadde ngobererako nze siri ku mikutu gya social media bambulira ebiriyo ngobereddeko ebimu byonna sisobodde kubigoberera nga Ssenkagale wa DP aweereza ebigambo ebisongovu ku saidi zonna, awa Nuupu abaweereza n'aba FDC, ng'entabo eyo eva ku kiri kitwagitandiseeko nakyo ekya ssente eziweebwa ebibiina by'obufuzi. N'abamawulire banyumidde mbadde mbawulira nga bakola ensobi, naye kansinzire wano era abantu mbawe ekifaananyi n'okutangaaza. Okusooka mbadde ndaba nti ssente eza Ipod Ipod eyo nga tumaze okulonda kwalindooza kwa 2016 abamu okubajja okutunulira okulonda kwa 2016 mwe mwali n'ekitongole ekya Netherlands Institute for Democracy NIMD bayambako nnyo Ghana okufuna democracy. Rawlings yakulembera Ghana nga bamuvuganya bapakiyani mu helicopter n'abasula mu ocean. Ensi nebeera ku bunkenke mpaka lwe yalaba n'abali mu nsi nga eggwanga lisaanawo ne batula ne bakkiriziganya Ghana n'atambula. Era okuva olwo bakakyusa obukulembeze, abali mu gavumenti ne bawangulwa ne babuwaayo, ne baddako ab'opposition nabo ne bawangulwa ne babuwaayo, kati emirundi giwezeena. Abantu abo kwe kujja mu Uganda ne bagamba nti Uganda esobola ebibiina ekikulembera n'ebivuganya okutuula ewamu ne bakkiriziganya ku nsamba y'omupiira era ne bagigoberera nga walaba e Bungereza beekuba endobo mu kisaawe naye olumala buli omu n'agwa munne mu kifuba ne baleefu ne babasika mu ngalo ne mutambula ne baba bakubye penalty nga togikkiriza. Enkola yaayo oteekwa okugigoberera kuba mwagikkiriziganyako. Nolowooza nti ekyo kisobola okujja mu byobufuzi bya Uganda. Mwami Museveni ne tumuwangula bulungi n'agenda e Kololo nga wala vice president wa Rawlings bamuwangula, yali ayagala kulemera mu ntebe agenda okulya nti amagye gakkirire najja nankumbi gayozayoza Besigye n'agaaki akagoba kaweddemu n'awaayo obukulu nga bagenda basobola okyeta mu Uganda. Kati ekibiina ekyo bwe baatuuka wano nga tetusobola kukolera wansi wa kibiina kya Netherlands, kwe kuteekawo interparty dialogue mugimanyi nnyo nga Ipod. Nti Uganda eteekewo ekibiina ekyo, ebibiina ebiri mu Parliament byonna bijja kusinkananga wano byogeraganye ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga bizikkiriziganyeko, ng'ekigendererwa kyalimu ekikulu tutuuke ku Ghana kye yatuukako, nga bwe tugenda mu kalulu abakulembera tebakuba bannaabwe. Kati ennaku zino abali mu Mukago Gwa Ipod, saana guyita Mukago, bwe basinkana Mwami Museveni ffe twagana okugenda naye abamusinkana bakkiriziganya ebibiina by'obufuzi ebibadde biweebwa biliyoni 10, NRM netwalako 8, kati biweebwe nga biliyoni 3. Ekimu kuyakkiriziganyako nti biliyoni 10 zijja kuyitiranga mu Ipod zino 20 ebibiina bino bizigabane okusinziira ku namba z'ebibiina mu Parliament. Oli mu opposition ffe tusinza okufunako ennyingi, kati abanupu batusinga basusa biliyoni 2. Kati olutalo oluliwo olwaleero wakati wa president wa DP ng'aweereza ebikompola. Be banuupu ogamba nti bo tebanakufuna ssente ziva mu Ipod, era si bamemba ba Ipod ate nga kituufu, naye zino eziweebwa ebibiina nabo bazifunye. Kati abamawulire yajananga nti ssente za Ipod si za Ipod, ziweebwa bibiina kusinziira mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act.
ziri 10 eziteekwa okuyita mu iPod tezinakuyitayo bwe zinayitayo atali memba no zatajja kuzifuna kati okwe kwavudde embeteza olwaleero Norbert Mao gyagamba nti ye bamugamba nti yekulusiza ku lusege lwa gavumenti nti namwe mwekulusizaayo muteesa ne Museveni muteesa mu kyama naye nga gandaba FDC namwe muteesa naye mbadde mbadde mugamba wali nti mwami Museveni nga Dr. Besigye ali Luzira yayagala wabeerewo enteeseganya ne FDC nga FDC mubuzize emirembe n'asindika abeeyita olukiiko lw'abasajja abakulu olukulembe lwogola n'asindika aba situation room lw'abakyalo muli b'amayituumu meeting nga nzirimu ne tumugamba nti okuteesaganya naawe kisooka abantu bonna ebibiina ebiri mu ggwanga obukulembeze obw'ennono buteekwa okwetaba mu nteesaganya. Ekyokubiri ziteekwa okubirizibwa omuntu ng'avudde bweru wa Uganda. Ekyokusatu tuteekwa okuzikolerawo etteeka ng'ebivaamu byakusibwa mu nkola ng'Ekenya bwe gwali. Mwami Museveni kasagamba netuteekako n'ekyokuna nti okutandika ffe ng'aba FDC okuteesa Besigye amala kuva Luzira kati n'agenda ng'akkirizaako Besigye kale asobola okuvaayo tugenda mu kooti tebaddamu kulwanyisa Besigye okuvaayo n'avaayo bwe tutuuka ng'aga nti ate ayagala asisinkane Besigye bakubeko ekifaananyi enteeseganya zitandike ne tugamba nti nedda ebintu si ya Besigye bino byenkugamba nga mwendi meeting ntudde olwo Museveni akusangawo ye teyajjanga Justice Ogola be bajjanga eno nabaga nti chairman w'enale mwagambye nti agambye bwati nti ajje Besigye wanajjawo ne tuyimirira wamu ensonga zijja kutambula ku supiidi nti nedda ssebo nti mulimu ebisooka okukolebwako Besigye ajja kujja musayininga ndagaano essa mu nkola ebiteeseddwako obaka nawuzaayo ebyakoma kati mwagaza mikwano mwalina abasuubi abava mu DP badda waabwe lwaki bosiba obuuza era lwaki bibuuza ffe ab'FDC mwakkiriza nnyo nabo nga mulina abasuubi abasinga bali bava mu DP enkolagana yammwe nga mulina Besigye ebiseera babuuze lwaki oyagala kubuuza mwatulawo ne DP okolagana n'essuubi anti kati babuuze baani abo bogambye abali mu ssuubi nti enkolagana ne Besigye Yalagawa lwaki oyagala gibuuza ffe FDC buuza gwe obutakkiriziganya bayirawe kubanga gwe obutakkiriziganya toli miya memba oli mukulembeze obutakkiriziganya n'abantu nze sibulinaako obuzibu nze Ssemujju nnyingidde ebyobufuzi mu 2010 abantu be nabiyingira nabo be twateesa nga tubiyingira abamu nabasangamu Ssaalongo Erias Lukwago Betty Nambozi Bakireke Medad Lubega Segona Kalyamagwa Mathias Mpuuga Moses Kasibande eyo Mwanga Kivumbi eyo tiimu yange naye twabiyingira nga mmanyi bulungi nti ba DP naye saagenda mu kibiina bwe bali era tekyajjawo nkolagana Mpuuga yajjanga egayaza nga ba DP biseera byalina independent nga ba DP bamulemesezza n'agamba abantu baayo yonde Ssemujju naye waliyo wa Mpuuga naye alwanyina ebyobufuzi yajjanga eki egayaza naye ne mu meeting nga tuli babiri n'abalala tebazze n'agamba naye mulonde Ssemujju ŋŋanda n'abanyonyola ensonga lwaki nange ningende Masaka naye Masaka ne baga nti Kawanga awummule kati obuzibu abantu kati ate mwanyigira kine ne Nuupu obutakkiriziganya sina Nuupu bano ngamba FDC ekiri no mu bantu Ssemujju abantu bamanyi nti FDC temwagalira ddala ba Nuupu nti aba Nuupu baagala nnyo FDC kibangamba nti musajja ba FDC batwagala ekyo nakyabantu nkigambye owamawulire olwaleero bamanyi nti mutemwagala ba Nuupu nkigambye owamawulire olwaleero nti ebibiina bino mugenda ne mujja nemugamba nti ab'opposition mukyali banyiivu mugenda nemugamba nti ab'opposition abavuganya gavumenti eno abagala okujja mu buyizi mu Uganda teriyo kibiina kya byabufuzi kye bayita opposition ffenna buli omu alina ekibiina kye tusobola okutuula ne tukaanya oba olumu tulemererwa okukaanya kati bano banywanyize be mbadde nabo abamu tuzze tukkiriziganya ku bimu bye tutakkiriziganya ng'ekyokubeera nga twete tusobola kubeera mu kibiina kimu nze sigendanko mu DP yadde olunaku naye nga mikwano gyange byonkwana ebyobufuzi bali mu DP era nitusigala nga tukolagana kati ekyabantu kibakalubira balanga abateeka okubeera ekintu ekimu kati ojja nogaa nti muwalagana tetuli kibiina kimu akaluga kaakago mwayogera banuku ebigambo bingi nga ki
Nembuuza FDC nupu yabakola ki? Nga ki? Lwaki otandikira Kalulu? Lwaki tova eri mu Kalulu? Lwaki tova mu Kalulu? Ate unabirabira nnyo, waligamba kyaza wano. Wabeeranga wano ne Bwanika ne Mabiki ne bavuma FDC ne Besigye buli mulundi gw'obaleeta. Lwaki oganja Kalulu nga kakutandika eri nga tekanaakubaawo? Mwalemererwa nalabako Mulyanyama nekinumanyi nga ninga ejali Mulyanyama asonyiibwa nti Besigye abadde amasajinga Museveni naye ono omwana amumaze. Kati lwaki tubakomye ono babuuza ku bigambo bye baayogera? Mulyanyama ono omwana amumaze. Ono amumaze oli Besigye abadde atiginya mutiginye. Bonna be bamu. Bonna be bamu. Wabeeranga ne Wanika ne Mabiki ku Saturday. Omugalatiya. Ne bavuma Besigye ne bavuma FDC. Kati gwe FDC yo tenyiiga. Ekibiina bantu. Era bwe bantu. Ekibiina kiringa muntu. Kinyiiga. Omuvuma atuuka ekiseera n'anyiiga. Kati gw'otandikidde Kalulu nga kawedde lwaki totandika eri nga tekanaakugwa? Babwanika. Biki ebyaliyo buli lunaku wano. Buli wabaleetanga. Kakati FDC wanyiiga n'omugamba nti nno mwanyiiga. Muli banyiivu. Enuupu. Lwaki abatanyiiga? Bamvumira ebbanga gw'onvuze. Besigye yono. Besigye akolagana. Museveni y'omu ne Besigye. Besigye kimu ne Museveni. Kati ekyo kyaleetawo obukyayi obusobola okugenda nga busatulwa mpola mpola. Ekyayitawo obukyayi. Naye nga bwali bwa butonde. Kakati buganja Kalulu nga kaakagwa. Genda nga tekanaakubaawo. Biki ebyaliwo bwe kaazimbibwa okutuuka wano. Nti mumulemereddwa mujje ffe. Mumusibye omusajja wano. Musibye omusajja wano. Kati mumaze. Ebikibi abamuli ba Uganda temuholding abantu to account. Ebintu ebyayogerwawo njagala nnyo okumyowa nabe obimubuuze oyite Mabiki obimubuuze Besigye yakola ki? Oyite Mulyanyama mwaga nti ona atiginya butiginya amasannyalaze Museveni omwana azze aliko amasanyalaze aliko amasanyalaze exactly tasula Museveni. Kati ebigambo ebyo bibuuze Mulyanyama mu Kalulu nga tonaagenda ku Nupu ne FDC zinali campaign manager wa Jeno Muntu. Ebigambo bye twekanyugira mu FDC wali campaign manager wa Jeno Muntu ngate wali FDC nga tuli mu FDC okulonda okwaliwo babeera nga abali ewamu basobola okwawukana olw'ebigambo bye beeweereza ate abatali wamu kyabuntu. Kati kitwala abakulembeze abalengera ewala okutandika okubuuka ebintu ebyo nemuwuliziganya ne bannamwe ne mumanya nti lunaakubadde byabaddewo olwaero omuntu asobola okulagana n'omuntu bwe beeweereza ebigambo. Mmwe abamawulire olumugera ne mufuuka abasaakaanya kati nga olaba kyobadde omubuuza nti naddala Kalulu nga kaakagwa mbuulize eri nga tekannaggwa biki ebyaliyo tontwala wano biri bye byaleeta kino nti mugenda okuva mu Kalulu ng'abantu baliko ebinuubule wamwogeredde kino wamugambye kino wamutemeredde kino kwa ebintu ebisinga ebyayogera byali bya bulimba n'ababyogera nga amanyi bya bulimba. Njala nnyo obazi obibabuuze obipuleyinge wano nga babyogeranga ku CBS omugende kino wakyogera bwe kiri nti ono yali atiginya kati mwe muzze tasula obabuuze ebyo. So therefore Akalulu nze kyovola nasigala mu FDC saagana na muntu. Akalulu abantu boogereramu ebintu bingi ebyobulimba ne bakookera. Bwogenda n'ebyogeddwa mu Kalulu olwonyiiga era saaga olunyi FDC ng'enyiize. Naye olutawo lwe tuliko olw'okutereeza embeera olwairo mbadde Kyambogo University nga njogera eri abaana ba University n'okutongoza candidate wa FDC agenda okwesimba ku bwa BILI. Ne mbagamba nti mwabali wano abasoma muli wano muwevuma n'abanoopu ani anawangula obwa guild naye mwenna buli anaava Ekyambogo n'afuna diguli mugenda omaani kola bwa house girl kubanga buli nnyonyi esituka entebe medi ogisanga eriko abaana beesibye obutambaala abamu batunze poloti bagenda kola bwa house girl. Omaani Louis Minister Uganda Saudi Arabia kati wali emitwalo 17 Janati Mukwaya mama wange yatugamba Uganda bwe yateekawo bani ku baana ogenda ebweru okola obwa house girl mu nsi emu Omaani mu mwaka gumu watuukayo abaana emitwalo 4 lwe watabeerawo bani batuuka bameka kani bagamba mu mmeri wano ku university ne mwevuma ne mweyuza ba t-shirt nti ono FDC ono wano naye ekibalinze ebweru mwenna collectively
owa Nuupu n'owa FDC mugenda Saudi kola house girl, mugenda Dubai, mugenda Qatar, mugenda Bahrain. Kakati ekyo kyekiteekwa okubagatta kyovala abazungu batuukanga bino ebyokwevuma because batyokowa ensonga ezigatta abantu. Yes. Enembeero givaamu tutya kati? Enembeero givaamu ekigenda okubeera ekyokusinga obukulu okugivaamu. Ekibuuzo kyali kiri ekinene olaba wali twatandisira ekibuuzo ekinene ekyokuzimba institution nonziza wano mukwevuma mu parliament kanso kenkono katono nga sinaddamu ekyo ekya Jim Mwezi era abamawulire abamu bakifuna bubi. Jim Mwezi okunoonya emikono n'okufuluma mu parliament Honorable Mpuuga kwe yalangidde nti katugenda kuddayo ebigendererwa era abantu abamu tebabifuna. Kyali kyakuteekawo kubaganya ebirowoozo mu ggwanga lyonna mu kutulugunya abantu. Buli omu amanye kino kiri, buli omu akyetabemu. Okutuuka olwaleero era mbadde musanyufu leediyo zonna nga nziwulira buli omu ng'ali mu kubaganya ebirowoozo mu kutulugunya abantu. Kyekyaliwo ekisingamu obukulu kuba Jim ne bwe twali mu JEEMA obwesigwe twagenda okutandika okusayininga emikono era nga tumanyi ebinaavaamu. Naye nga ate tuyinza kugamba nti olw'okuba onoonyeza ssente kati zibuuza ogende mu buli bwebikebulangiti bwe bakokaabe era okeera ku nkya nze mbala abantu abava ewaffe eyo mu kireka bali ku leero buli lunaku najja mu kibuga kawungeezi naddayo nga zibuze naye buli lunaku gyakeera. Kati okunoonya eggwanga okutereera n'okulwanagana n'abalifuga obubi tekuyinza koma era buli w'olemererwa funayo ekiwejjowejjo ng'enkyatookeera. Kati kino kyombuuziza okuva wano tutwala tutya Uganda mu maaso. Ffe buli omu alina ekibiina kyagala kyengambye kyengambye abaana b'ekyambogo koze bulungi n'okimbuuliza wano mulina okuvuganya ku bwa guild president FDC na candidate nze gwe mpagira gyenva n'okumutongoza n'abanuupu gyagenda batongoza owaabwe. Buli anaava wano teri yalina mulimu. Gavumenti eya Mwami Museveni bukyanga ebeerawo yina emirimu 40,000 egyo emirimu egiri mu public 40,000 emirimu emitongole egiri mu bitongole ebya nakyewa private sector bagirabira ku NSSF. Buli abalinayo emirimu batereka ssente ez'obuwaze mu NSSF. Ku register ya NSSF kuliko abantu 1,800,000 naye abasasula bali 800,000. Bw'ogatta Uganda eyina emirimu 1,200,000 n'abantu abatuuse okukola 2,25,000. Kale abasigadde beeyiya bweyiya avuze boda n'osanga boda emu evugibwa abaana 4 waliwo avuga ekiro ku 7 n'agivuga nga bukya. Uganda Mwami Museveni emyaka gy'amazeeko 36 eyina emirimu egikolebwa abantu n'omulindo omwami wo ng'alinze omusaala ku nkomerero y'omwezi 1,200,000. 1,400,000 giri mu gavumenti private sector abaregisteringa nti basasula ssente NSSF bali 1,800,000 naye abasasula buli mwezi bali 800. Kati ebyo bye biteekwa okutugatta ky'obuuza nti wano tuvaawo tutyogenda mu maaso. Finance najja ng'akyamuse n'agamba nti ekigisizaako jjejjoodongo ebyama by'amagye bibadde bisomolebwa nnyo. Jjejje ne kimuluma enkeera bwe yagalako eri abamawulire n'agamba nti kati fe tulinga nseenene waliwo atukutte n'atuteeka mu ccupa ate muli buli omu ali mu kuluma munne ekibuto. Kati naffe kye tulimu nti owa DP okumusanga ng'alumba owa Nuupu owa Nuupu okumusanga Nuupu ono yina abaana abavumi waba bavudde ku mutwe okumuvuma abanuupu bavuma. Waliwo neema n'agenda wa Museveni omukyala bamuyitaani mukyala yaliwo nga tavuma aleruka nyandira ebidde bagenda kukana Museveni abalonzi wa presidential advisor waliwo omwawo yali avuma ennyo. Kati yafuna abavumi we yali ebeetaagira ne bavuma buli kiramu. Yet ffenna tuli mu ccupa. Eggwanga lino olwaliro abantu bibateeka okubeera nga mutwe gyabwe tebibavaamu. Nakugamba oli Medi ttiimu ya Uganda eyalagibbe yali Rwanda ne baga nti eri stranded. General Muhoozi agiweereza 9,000,000 salary ye 2,000,000. Muhoozi yaweereza 9,000,000. Ate nga si kyekyo kyokka n'ebirala agaba. Afuna omusaala 2,000,000 ate yasinga obugagga agaba. General Sale
yawumula mu magye omulimu ogutugutwale tegutegeeka naye nga nti presidential advisor abasasula ku lebo ya cabinet nzo kubafuna milioni 2 lyosanga abantu bavuga motoka bagenda gulu buli muno akumona ekisawo kya Sente eggwanga nga likulemberwa bwerityo kingambe abana b'ekyambogo ffenna tuteekwa okumanya nga jejewo yagamba nga bamugaye nti ebyama by'amagye bibadde bisoomolwa waliwo ensonga ennene gwe wali wavira nze nga ndiwo express netwetaba ffenna okwolona omupiira gwa Uganda gwali guzze engu naye nze nali nsoma Masaka Secondary nga vira lwenajja Masaka oyinza ogamba nti public holiday ne ku ssomero bwe baba baganye nga mutoloka vira eri mu Masaka recreation era nze bankwatako nga ntoloka genda okulaba vira esamba nayo nga tusobola kusiba mupiira ogwo ogwa Uganda kati abantu batoloka bagenda mu bibanda kulaba gwasena e Masaka ngo vira ejja Masaka nga ne okukuba ogiraba nti ejja express we baye najja nga zombi zijja n'olaba embaga empiira abakulembera gwe bamanyi waba bali ku lusegere saidi zonna ne beetaba mu kutta omupiira ne tugwonoona nze nasembayo okola omupiira gwa express wankulukuku bagusolozaamu $30,000 naye ng'ekisalo kya Namboole kiggulwawo express yali ezanya kesi yali ezanya vira nga yali ezanya KCC kubanga omupiira gwa vira ne KCC gwagafanga mu Sente okusinga ogwa express yali nga baguyingira mu bwerere bangi naye gwavaamu miliyoni bazaali 97 si ebyo nga z'amaanyi ewankuku nasanga basobozesa $30,000 zivudde mu mupiira balina abazanyi ab'okusasula kati olwaleero bino amatwala ng'ebyokuzanya Museveni ne ttiimu ye bongera kwenyweza famire ye tetukeera kuwanyisiganya bigambo kyenabagamba nze bwenafiirwa mukulu wange Sekasebufa bajja okuzika bali bampuuga bamedali kati oganda ekibiina kye bali mu kikulu nnyo gyendi oba bo kyendi mu kikulu be bamu kubajja okuzika kubanga nze mbakwatako nga muntu oli n'omusanga ayagala mwevume era nakuba ne mu ngalo Semuju wambule kyeyagambye empuuga ye n'empuuga wambule kyeyagambye Semuju tuli mu ccupa jeje yagamba eyatukuta tutwala kutulya waka naye buli omu ali mukuluma mu n'ekibuta bombeereyo bana abaliko bakyaliwo bongera kwenyweza bwe bavaako Mugabe yafuga Zimbabwe okuva mu 8 bwe yavaako okwazeeko Mnangagwa yali wa kibiina kye abali mu opposition tibanakubasembeza yadde okubalinanya ku buyinza ffenna mu Uganda olwaleero twolekedde kufuuka basabirizi bw'otagenda kusaba sale walabye maama wa Segenyi olwaleero nkedde mu kkomera kulaba Segerinya ne Alan gye bali nga nze Semuju manyi babalanga bwereere naye balina obuyinza babagamba mubeereyo abaka ba palamenti abalondebwa maama wa Segerinya bwe yazze ku palamenti teyagenda nti prime minister nyamba oba vice president yakoowodde Museveni bamaze n'akoowola ne mukyala we ng'omulaba mukyala wa bulijjo naye nga naye amanyi abakwata Uganda ubwo gali nabbanja akolere ki yagenda maama Janati nyamba awo we tuli awo mama Nalweyiso Nalweyiso akola mulimu ki bedi manyi omumanyi nange mumanyi Nalweyiso naye mulimu gwe ki ow'amagye ze kyemumanyiko mu State House wali barakisi gy'akolera lwaki olowooza ono gwe yadda alajaniya nti munyambe mwana wange n'akaaba obuyinza mu Uganda buli omu amanyi gye buli n'owa bulijjo gwala maama wa Segerinya gwe wali saze nti ono muntu wa bulijjo naye amanyi nti omwana we tali mukomera kubanga waliwo ebitongole bimuvunaana amanyi abaakwata obuyinza bwa Uganda bamuvunaana omukulu yennyini gw'okaabirira oba mukyala we enkolagana byobufuzi ebyona byobufuzi eryetya jjo enkolagana abalimu abasinga obungi tetunuulidde buzibu bwa yakutta enseenene agenda kutulya tutunuulidde enseenene muno akufunzizza mu ccupa n'ogaaka mulumi ekibuto oba okugulu yanfunzizza wano kaakati kawungeezi tujja kwewulirira mu kalayi ffenna nga batusiika mpaka lwe tunadde nitumanya nti atutadde mu ccupa tulekwa kulwana kuva mu ccupa tulwanyisa atutaddemu ffenna lwe tujja okufuna ne space munda kati kyekitutawaanya olwaleero bw'osanga owa FDC nga banagana n'owanupu abanagana n'owa FDC wanaavuma abanupu nga balina abaana bavumi baba bakuvumye bulungi oyinza okusenguka mukyalo onoga naye nga tuli nseenene ziri mu ccupa omukulu atukutte bagenda kutulya buli omu ali muli alaba ono yanfunza gwaluma
ne beerabira ali ebweru ayatukute n'atuteka mu kiko okututwala okutusiika ekawungeezi kyekitutawaanya wano mu Uganda nga n'abeebiina bino bino batadde ffenna kyekitutawaanya nti abantu eddagala libali lyokufuna eddagala myakaana oba oli awo wajja kubaayo aba n'akitegeera nti obuzibu bwaffe si be bana banoopusa FDC obuzibu bwaffe y'oli omwami maama wa Seginya we yadaalaajanira ne mukyala we n'abaana n'abakozi be kubanga be bali obungi nakugamba oli Dr. Besigye kye yatugamba abali ku lujjuliro mulimu abali munda abalya bwe bamalako okuba tosobola emmere nyingi tosobola ne balekakoko ne baweereza bano basekandi abali ebweru basekandi ne bamalako ennyama ne baweereza amagumba abali ku lubalaza banuuna amagumba ne Besigye yaga nti ekisinga obubi abali mu kunuuna amagumba bw'omuganda twerwaneko batuliyako emmere munda nga gandi tutawanya basajja amagumba gade gajja bulungi basajja baleke kyalina ketulya gajja kutuuka nga tegakyajja naga ekyo ekisinga okubyobisa kyekirimu so kanyala kwebaza abadde bawuliriza bonna ate ne bawaayoko n'akadde ne bakuba kubira ddala ku muganda wange Makolo Kavuma Munda Kimu bwayise Bacyoya n'abalala Musoyiro omanyanga buya mundi gusooka Musoyiro ali kyesiiga abeewa DP ddala nkusinziza Ipod kati ekikulakulanya nti yozeeze budde buyise ekibiina bwe kibeera nga mu nteeka lyagatira okuba ki democratic nga abakikulembera bawa ekitiibwa bamemba b'ekibiina era buli kibakola bakibabuulira omanya nti bwe kinaaba kizza okulembera eggwanga mwonna mugenda kufunamu bwe kibeera ng'ekyamwami Museveni ateesimbwako okuva lwe yava mu nsiko ne mu nsiko gye yakulembereranga okuva mu kinaana nga Profesa Wera afudde bwe munaamwesimbako embooka egenda kunyooka kubanga constitution yena yali mugamba wabeerewo okulonda naye balonda birala n'ekyakigonga abakyesimbako agambye mukiveeko kifo kyakigongo mutandikira ku bino ebyawansi kati obubaka banyagala okulekera abantu bwe bubaka obukulu bw'engambye abaana ba FDC ekyambogo mugenda kusoma university mu gifulume muli wano muvuganya n'abanuupu era omukuŋŋwa n'awangula agenda kwewaanira ku munne bwe banaabatikka eddiguli bwe muti mugenda kuddaka banyammwe banonye tikiti batwala omaani genda kukola bwahausi gaabwe ensonga eteekwa okusimbibwako essira kwe kunoonya abantu abasobola okulembera Uganda nagamba Mayanja yaŋŋamba omugenzi Katonda musaasire yava Makerere nga gy'anaakola bamuyaayaanira ebiseera ebyo ng'abantu abafuluma mu Uganda batono okusinga emirimu Uganda gy'erina bwe biri ne mu nsi endala ozitamuddemu Dubai olwaleero kiteeberezebwa mu UAE abantu abavudde mu nsi ez'ebweru abagenzeyo okunoonya emirimu bali kata olinga egenda kuteeka kyerimu ky'okuteeka World Cup yabadde yeetaaga foreign workers miliyoni 2 ensi yaffe bwe tunaagitwalira awo buli omu nga alwanira akatono akaliwo tugenda kwerumanga enseenene ziri mu ccupa atukuta tuteeke mu kalaayi kawungeezi atusiika atulye